poliisi ejja tubuulira si kati kubanga kati tetuli mu kooti nti tuwoza oba tetuli mu komiti nti twogera. Poliisi ejja tubuulira babaddewo bbanga ki, babadde bakuuma biiki obadde bakuuma ttaka likayanyi. Ekyo nakyo tulina okutulingayo kubanga mubeera yonna ey'okufiirwa omuntu baseewo ne banyabo buli muntu kati kimuvunaanyizibwako. Emyaka gyaffe ne RDC gyakubeera mukomera. Buli bw'obeera heedi w'ekintu wabeera obumenyi bw'amateeka obukolebwa bw'ovunaanyizibwa. Kati nze n'ono tuvunaanyizibwa ku musaayi ogwayise wano eggulu kubanga tuba twakumye bubi abantu singa bafa. So ebitongole ebinoonyereza bigenda kunoonyereza byonna tunoonyereze one ani yalagidde omuntu okukuba amasasi eggulo agakutte abantu abalala ne balusuula mwakaba. Nga nze RDC we Wakiso ate nga nze ddiini waba RDC mu Uganda yonna. Kyannaku nnyo ekituleese wano si masanyu naye mbeera etali ya bulijjo. Sooka kwa byonna ffenna ababadde ku mawulire eggulo nabirabye ku mawulire ga ssaawa nnya nze mbadde sinnamumanyi na mbeera eri wano kubanga ne DPC teyankubidde kuntegeeza RDC teyankubidde kuntegeeza. Naye nga bulijjo bwe ndaba agataliiko nfuufu era twebaza Bukedde TV ne media houses zonna bwe nalabye agataliiko nfuufu ssaawa nnya nabadde Jinja naye ngalabira ku ssimu. Tubadde tuva Buyende, pulezidenti abadde Buyende dde. Kati ate nga ndaba ku mitwe emikulu waliwo abantu abakubiddwa ki. Kyannaku nnyo nti waliwo omuntu eyafudde okwanyisiganya okwo kwabaddewo simanyi oba bituufu oba si bituufu n'ekyo nalabye ku mawulire. Era tusaasira nnyo abantu abakuseddwa eggulo mu kusika omugugu gwabaddewo obumenyi bw'amateeka. Bannayuganda kyenjagala bamanye abantu bonna Uganda yonna nti ofiisi ya RDC mu district yeba evunaanyizibwa ku security ya district. Ensonga ey'okubiri ensonga zonna ez'ettaka oba ensonga zonna singa kooti eba esazeewo ebiwandiiko ebiva mu kooti oba documents ez'okooti orders naki zirina okutwalibwa mu mitendera okuva ku poliisi yonna headquarters n'awalala ne ziwunzikira mu kye tuyita district security committee. Akakiiko ako RDC abakyamaani waako abaamu bamembers bangi bitongole bingi ne tukubaganya ku kooti kyeba esazeewo kubanga mutuulamu n'omulamuzi mutuulamu ne State Attorney n'abalala ne tulaba nti kooti kyesazeemu tulina okukitegesa mu nkola poliisi ng'ekitegesa mu nkola ne komiti nesooka etuula n'esalawo. So bintu bibiri kubanga saagala kumala budde wano tulabye nti pati emu teriiwo ate tujja kuba tulidde tumaze budde buwanvu okwogera ku kintu nga pati emu endala teriiwo. Mu byo Uganda kwe tutambulira tulina amateeka baseewo ne banyabo etulina okutambulirako naye abakwasisa amateeka be baana poliisi. Ensonga zonna singa zibaawo tulina OC we bajja muwulidde, tulina DPC we Kajjansi ensuubira ne RDC avunaanyizibwa ku Kajjansi oba Busiro. Ensonga zino zonna bwe zigwa mu bana abantu bonna abali wano nga za kooti bwe bamala ozeekennenya immediately balina ozisindika ne bazireeta mu district security committee yange yentulako eya main. So mukyo ensonga za kooti nze mwali nnyambye ne sizigendamu kubanga sizimanyi situuzangako parties zino nga nze okuwuliriza ensonga zaabwe. Kyamukisa mulungi nti RDC atulambikidde nti abadde abitambuza newankubadde ffe nga ate komiti ewaggulu ebadde tenakola ki tenabimanyaako. So one twebaza nnyo bannaffe bali aba security bali private security guards kubanga nabo bakola omulimu omunene nnyo singa baabayise mu makubo amatuufu
teri private security guard oba guards eyinza kudeployinga abantu abo mu kitundu nga ofisi ya RDC tebamanyi oba DPC tebamanyi. Bayinza okujja mu mirembe ne singa wabeerawo okusika omugwanga kukayalirwa ku ttaka oba ku kintu kyonna. Directive gye tuyina etulagira nti abo tebakkirizibwawo mangu nnyo. Local police oba poliisi eya bulijjo eya DPC ekkirizibwa okukuuma okusika omugo okubaawo nebawo obukuumi bumala okutuusa ng'amateeka oba oliawo gabakkiriza. So mukyo tebalina buzibu naye yabawadde order yani agambye nti kubagundi amasasi yabaddewo. Kitegeeza nti oyo poliisi erina omunoonyerezaako mangu okulaba nti abantu bafuna obwenkanya. Ekyokubiri okulaba nti wabaawo court order yonna eyajja nga oba oliawo eri mu mateeka gye sinaba kusomamu gye sinaba kulaba. Ffe nga district security committee yokuntika tetugimanyiiko era tetugisomangako, era nayo poliisi enoonyereze oba ejja tunyonyola lwaki document eya court oba court order tebagireeta ne tugikubaganyaako okulaba nti oba oliawo singa byonna byajja ebintu bibiri twalibadde lwaliwo omuntu teyafudde. So wayinza okuba mu mbeera eyo waliwo obulagajjavu obwakolebwa naye abanoonyereza bagenda ebitongole ebinoonyereza binoonyereze okulaba nti ne family yafiiriddwa omuntu nabo bantu bannayuganda nabo bali maziga ate n'abalala bakusiddwa baabo era amateeka gakole kubanga Uganda etambula ku mateeka tetambula ku ki mu bumenyi bw'amateeka. Era tuvumirira basibwe ne banyabo ekyakoleddwa ffe na RDC nga tetuliiwo okulaba nti oba oliawo kiyinza okuba embeera ng'eyo ejja abantu mu mbeera ate ne bakola ebirala ebitasaana. So twetonda tetumanyi oba famire y'amatovu yentuufu oba si yentuufu, tetumanyi oba bali eri pate etaliwo wano yentuufu oba si yentuufu, naye babaawo ebiwandiiko ebituufu bajja bireeta mu komiti tubiyitemu tubirabe, n'ebya kooti tubiyitemu tubirabe kubanga omuntu olaba amugamba kupima ekazi 50 yandibadde apima 50 ana n'agateekawo. Era nsuubira tewandibadde kusikawo mugulu nga ekiwandiiko kiri kiriyani. So byonna tusaba nti ndaba embeera etali ya bulijjo. Nebadde nsaba DPC w'e Kajansi ne ttiimu ye yonna take charge of this area. Ndabe nti embeera edda mu nteeko ekinaabawo kyonna poliisi y'e Kajansi ekuuma abantu parties bbiri eziri mu kusika omuguwa okutuusa nga tumaze okulaba amazima amatuufu abantu baffe bafune obwenkanya. N'ebigambo ebyo sanja byonna bigira biyimiridde tumale kuyita mu biwandiiko bya kooti ate poliisi maama waffe n'ow'e Kajansi akuume ekifo kino. Tetukkirizaamu UPDF, tetukkiriza muntu yenna, poliisi ekuume ekifo kino okulaba nti tumale kwekebejja obumenyi bw'amateeka bwavuddewa. Ate era poliisi DPC anoonyereze mangu nnyo omuntu eyafudde eggulo ani yamusse babavunaane mangu, ate n'eyabaleeta okukola ekyo naye bamuvunaane. Owataano akwate wano wabiriwo emirembe ate kooti order bateriiwo era tujja basindika mu kooti baddemu bakole ki batunke n'amateeka naye nga tewali kutwalira bumenyi bw'amateeka wa bungano. Kubanga amateeka tegalimba twetaagamu bugumiikiriza bwokka patience. Kasa tubeera bagumiikiriza kijja kugwa bulungi inshallah. Tuyanze kumugulu kwano wonna waawe mbusenyama wa ina ilayhi raji'un qadra Allah ma shaa fa'ala. Abadde wa kitundu kuno waawo nsaba ttiimu yammwe meeting zibadde zigenda mu maaso nyingi evacuatinga ttiimu yo security takes over sigale nga tukola wamu awasigadde embeera z'okuba nti
bebaza Just okuba few nti mubadde baka